agulumizibwe atenderezebwe okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangiri bwabwo weewaawo. Babuuzaako bakatonda bannange nsazeewo okuvaayo nzije njogere ku bintu bye mbadde nzija mpitamu mu lugendo lwange olw'amakyusa kubanga nakiteebereza ne mmanya nti wayinza okubaawo nga waliwo ababifuna nga nze bwe mbadde mbifuna ne balowooza nti tebibaayo naye nga ddala gyebiri. Kantandikire ku Kyombo. Nali nazukuka dda naye nga nzija mbiwulira ndaba bu YouTube nze ne ndowooza nti ebintu bino by'Abazungu bokka. Naye okutuusa oluvannyuma bwe nagwa ku ka audio nga kuliko omulongo kyansanyusa nnyo kubanga nagenda okuwulira ng'omuntu by'ayogera bye mbadde njagala okuwulira ate ng'abyogera mu lulimi lwange lwennyini lwe mpulira. Kaakati ebyo byonna nga bibadde awo olumu kwe kutuwa practice ey'ekyombo. Natandika okukola ekyombo. Wayita akabanga oba omwezi gwawera ndowooza gwawera. Olumu kubanga buli lwe nabanga ngenda okusaba essaala oba okukola practices oba ocreatinga nafulumanga bweru mu compound. Kati olumu bamaze okukola ekiyombo naye nga nkyayimiridde awo ngenda okuwulira nga liwo amaanyi nga gasitula emikono gyange waggulu mpola mpola. Kati bwe gyatuuka mu position nti nga ninga omusaalaba ne gisooka giyimirira neesirika ne ŋŋamba kanneetegereze. Wayita akaseera katono ngenda okulaba nga ate emikono bagyongerayo waggulu. Kakati bwe baatuuka okugyongerayo waggulu natya ne ŋŋamba nti kati bagenda kunsitula mbulewo bantwale waggulu. Navaawo mangu nnyo sipiidi ne nkomawo mu nnyumba. Kati bwe nakomawo ne mpandiikira Mulongo ne mugamba bwe kyabadde. Mulongo kwe kuŋŋamba nti olina okweggyamu okutya. Bakama baffe bakolera mu kwagala. Bw'abanga kyabadde bwe kityo waliwo kye bagezaako okukulaga. Totya weggyeemu okutya. Mulongo wajja kukuyambako bw'onoomusaba era kye nakola. Kati wayita nga wiiki ne ŋŋuma n'enzirayo. Okuva olwo nga bannyimusa emikono bwe gituuka oluusi awo ng'omusaalaba ne sooka giyimiramu bwe gimala nga bagizza emabega. Bwe mba nfukamidde bambendinga emikono ne gikwata ku bukongovule. Kaakati bambendinga ndaba nga nkuba ekitangaala ekinene ku nsi. Ndaba ensi endi mu maaso ng'omupiira. Ng'ekitangaala kiyinva mu kifuba ne mu bwenyi nga kikuba ensi nga yeetoolola nga nkikuba. Batera okukinkola emirundi ng'ebiri oba esatu oba ena naye nga tekigenda wala nnyo. Kaakati lwe nasooka okikola omugongo ebiri nga mpulira omugongo gunnuma. Kyenava njogera ninga nti omugongo guno nga gumpitiriddeko. Bwe nabendinga nga bwe nti lunaku omugongo tegumenyeke. Kati bwe nabigambamu omulongo WASSWA kyeyava ŋŋamba nti basabe bo babaawo baba bakulaba bw'osaba bakuwulira naye bwe batusabye nabo tebayinza kukuyingirira. Kati nensaba ne ŋŋamba omugongo gunnuma tegwaddamu. Okuva olwo bambendinga saddamu kuwulira mugongo nga gunnuma. Kaakati ebirala bye nnina bye ŋŋenda okwogera tebigenze nga bigwawo nti oba nga biddiringana nga bwe ŋŋenda obyogera. Ŋŋenda nnondayo kyenzijukira. Kati wendi wano nina amatu mulimu earbuds galimu noise ebireekaana oba ŋŋambe naye bwe mba nga sikirowoozaako nnyo mbignoringa tebinkola bubi. Naye kye nalabye watuuka ekiseera oluusi
gaba gatya nga bona owulira ennyaanya ze zireekaana ogenda okulya nga zisirika omulundi gumu nga wabaawo nga leediyo eva eri ng'ewulira eva wala ng'ejja noise eyongera okulinnya ng'egira ogenda okulira nga ereekaana nnyo ng'omanya nti awo ekutuuseeko ng'ebeera awo tetera kusussa ddakiika 2 ng'ebeera awo olumala ogenda okuwulira ng'egenda kati nga noise bweneggwerayo ng'eggwerayo ng'ogenda okulira nga buno buddamu nga buddamu kubanga bwo bubeerawo 24/7 naye mu lunaku kiyinza okubaawo ng'emirundi 2 oba 3. Kaakati waliwo n'ekirala bwe nzibiriza naddala ekiro mu kizikiza neeraba nga njaka omubiri gwange guba gwaka mweru gwonna gwaka. Kati ate ekirala bwe nfukamira nga nsaba nga nzibiridde ndaba mu maaso n'omuntu omulala afukamidde nga ntunuulidde ne mu mabbali muno mwonna mbalaba bonna nga bafukamidde basaba bwe nnyimirira nga kanaye ndaba reflection yange nga nzibiridde naye nga ndaba. Ekirala bwe nzisa omukono gwange emabega w'ekisenge ngulaba kitegeeza nsobola okukuba x-ray mu kisenge nendaba nempisaamu x-ray nendaba okuyisa mu kisenge. Ekirala waliwo ekiseera bwe kyatuuka naye kati tekikyakikola nga bwe mba neebase ng'obupiira obw'empeewo bunvaamu mu kamwa kumukumu nga bunvaamu bufuluma waliwo ekiseera almost ekiro kyonna nga bufuluma kati waliwo we watuuka ne ŋŋamba kanzibe omumwa buleme kufuluma ndabe ekinaabaawo bwadda mu kamwa ne buba nga bwetooloola okutuusa bwe natta ne bufuluma speed ne ŋŋambawo naye kati tekikyajja. Waliwo ekiseera ate ekirala bwe natandika okulaba obumunyenye obutono nga buba bungi nnyo naddala ekiro simanyi oba n'emisana bwakikolanga naye olw'okuba layiti ebeerayo naye mba nga nali nga sikiraba naye ng'ekiro obumunyenye buba bungi nnyo obutini naye nga bungi nga bujja bunnyingira mu kifuba. Kati bwe nagamba omulongo WASSWA n'aŋŋamba nti bwe bukuyingira bukulumya oba kineŋŋana neddala nga buleke buyingire. Ekyo nakyo ne kiggwa naye ennaku zo kikikola lwa lumu tekikyakikola nnyo. Kaakati ate olulala nagenda ne nkeera ku makya nali nkyebase naye ng'eddoboozi naliwulira sirowooza nti kyali kyoto nawulira eddoboozi nga liŋŋamba nti weekwate essaala eyo gisome olabe ebirungi byenekkolera. Kati bwe nazukuka ne mpandikira mulongo WASSWA ne mugamba baŋŋambye nti neekwata essaala eyo ndabe ebirungi byenenkolera. Kyava agamba nti waliwo essaala zempeerezza ku makya olwaleero oba gye bagamba. Namugamba nti baŋŋambye naye tebandaze essaala. Kati kwe kukebera nga kuliko essaala. Essaala eyo yeeno essaala gye yatuwa nti Kabaka bulamu essaala gye yatuwa asobole okutuddiza amaanyi g'abajjajjaffe. Era essaala eyo nina ogisaba buli lunaku. Ekirala nina mu bibatu byange mulimu triangle etaalimu naye mu bibatu byange byombi mulimu triangle. Zaakajja simanyi lwaki naye ndowooza mu kiseera ekituufu bakama baffe bajja kumbuulira ki kitegeeza. Ekirala bwe mba neebase ekiro naddala oluusi nga otulo tetunnankwata waliwo nze nakituuma popcorn ekijja ne kikuba naye oluusi kikuba nnyo naye mba nga kimpawamula. Enkuba bw'eba egenda okutonnya eggulu lisooka ne libwatuka ekimyanso kisooka ne kimyansa then eggulu ne libwatuka
naye ate kunze kyempita popcorn kisooka nekikuba bwe then ogenda okulaba nga kitanga nze olwasooka nali ndowooza nti nkiraba bweru nagenda okwetegereza nga kiri munda mu mutwe gwange ebweru tewaba kintu kyonna kati olumu bw'oba weetegereza nnyo wabaawo ebintu naye olw'okuba layiti evaawo mangu sinaba kwetegereza bikibaawo naye waliwo olumu lwe neetegereza nendaba obwongo bwange nabulaba obwongo bwange kyakuba elayiti nejja nendaba obwongo bwange kitegeeza wabaawo ebibaawo oluusi ngezaako okwetegereza naye nga layiti ate evuddewo ebintu bingi nnyo bizze bintuukako ekyokweraba neneeraba nga njaka ekyo kyo kyampitirako naye waliwo ate ekisinza okumpitirirako olumu nakeera ku makya ng'enjuba evaayo kati nga waliwo practice gye baali batuwadde tukole nti ogikola ng'enjuba evaayo oba ng'egolooba naye si kirungi kikola ng'enjuba evudde nnyo kubanga ate ekitangaala ekyo kiba ky'amaanyi kiyinza okukola obubi amaaso kati enjuba bwe yali evaayo eti negitunuulira enjuba yavaawo sipiidi naye saategeera oba kire kyekyajja oba njuba ye yayingira mu kire naye yavaawo sipiidi nenga nti andooza ndabye bubi nenkeera nekikola nekola kyekimu neŋŋamba olumu otuuka akawungeezi ng'egenda kugwa naye ng'ekyaliwo bwe nagitunuulira nti ekire gye kyava saakitegeera ne kigibikka kati bwe nakibuuliramu omulongo basanga nti oba waliwo oba tebaagala ogitunulemu ng'ejja kunoona amaaso neŋŋamba naye ate eba teyaka nnyo si yeeri nange agireke oba giveeko neŋŋamba nja kuddamu naye ngenza okigenderera nasooka nekyogera abaawaka ne balowooza nti oba nzanya ne bagamba n'enjuba eyo simanyi oba entya oba ki kati ne mbayita ne mbagamba mujje mulabe negitunira omanyi okuvaawo sipiidi kakati nenjogerako ne omulongo WASSWA nga njagala nayo ndabe oba gyali asobola okiraba naye bwe nakyetegereza ennyo ne mugamba nti ate oyinza obutakiraba kubanga kiyinza okuba nga kigwa ewange gyendi naye ate nga ggweeyo tojja kiraba naye buli lwe ntunuulira enjuba oba evaayo oba ng'egolooba evaawo waliwo lwe yavaawo sipiidi gye yaviirawo nange neewuunyisa nga omuntu asuula akapiira bwe vu naye ndooza mu kaseera akatuufu nja kumanya lwaki ebintu ebyo bijja bubaawo naye nga ekiro vibration ziba nnyingi mpulira n'okuwulira activity nnyingi mu mukono gwange ogwa ddyo nga mpulira mu bibatu waliwo